Kati TV Nera. Okay, welcome to Vocals Live ku Kati TV. Tukwaniriza nnyo mwana tuwe bali kubera mpozi ngate otfollowinga, subscribinga, likinga or sharinga. This is the only platform where the promoters wino kusportingira omwana omuwala obo omwana omulenzi goyino kubera mpozi ngate opromotinga asobola okubira endongo etali mu kakicha konna, endongo etalina buzibu bwonna wogambira nti bannange ekibanja kyange nakitaddewa kikino anyway akubira endongo abayimbi buli kana ku Uganda efulumya naye kakali ate abayimbi katonda fe tusinga okufulumya bujja ku Kati TV ojja okufuira ate mpozi abantu abakuwa omuziki ogulina cream jasinga omuntu abeerawo n'ogamba bugambi ni kale abakyala okulabika obulungi omukyala mulaba gwendesa alayika bulungi nnyo kati gwali eyo ngoyagala kulayika bulungi nnyo leka kubeera ku mbaga y'omukolo osiwukidde okwo omukolo bannange nze kyemanyi nti gukolebwa omulundi gumu okujjako ng'olinayo omukolo omulala gw'ojja okukola naye omukolo gw'okwanjula mbaga kulayikako bulungi waliwo ka oil koyina okubeera mpozi ng'ate weesiiga ng'olina kafuna mu bannaffe aba Mina Beauties World abakufiiriye ku noti 7 noti 85 18 24 ngambe noti 7 noti 85 18 25 Mina Beauties World ojja kubeera mpozi ng'ate obafuna bulungi nnyo bakoleko kasusu makeup mu bagenda okukola videos bagenda ku photoshoot mujja kubeera mpozi ngate omukyalo oyo abayamba kuruga gojja okubeera mpozi ngate okozesa gwa na YouTube channel yetaaga okubeera mpozi ngate eyambibwako kugiboostinga oyambibwako okubeera mpozi ngate bagimanaginga kubira kuruga ku noti 7 noti 8 18 noti 9 36 ajja kubeera nga akuyamba nze SULA SSENYONGA nashali ku kamera bagze wali okubeera nga atekamu ekirungo kya gita ate mpozi nokola vocal training gwoli eyo mwana omuyimbi oyulira ngo oyagala kola vocal training oyagala kuyigiriza kuba kivuga kyonna oyagala kuyiga kuyimba live bagze wali nnyo wano ajja kubeera mpozi ngate akwatamu bulungi nnyo kale onako olwaleero tulina omukyala Brenda Bale siwo ndiogedde bulungi buza kubala ya Kati TV abalabi ba Kati TV mugamba mutami kwano mwe bali supportinga mwe bali jagala mwe bali kubeerako mwe bali jilaba we bali kuyimba kale sewo mwe bali kusiima bagati subire tove ku mulamwa manyo abakyala mutandika ne musituka waliwo mutukawo ne mubulirawo anti awo tuba tufumba tubayenga tufumba bakufumba ki emmere eyawaka oba omuziki tubayenga tugufumba ne tuleeta si kuba nti oba okivuddeko oba okoze eki oba okiriko okay abalabi ba Kati TV baagala okumanya Brenda Bale yaani azaalibwawa ebinza oba gwe tebakuzaalira wano nazaalibwa wano Brenda Bale muwala Muyimbi Brenda Bale yazaalibwa Kyotera Masaka Masaka muyitayo mu Masaka batu wa district lwaki Masaka oyo yenna Masaka bugera raka Kyotera kakusimaya Kyotera baju wa district nzaalibwa Kyotera ekyalo bakita Kabira Brenda Bale jazaalwa Brenda Bale muwala Muyimbi akola mpozi n'ebirala naye era kati abekyotera namwe siru mu kyatwalibwa manyi bagamba abekyotera bo bayina enkube eyaabwe bwe bamotokozanga bazipimpinze bati obutala bugira buti ngabataddeko bino babikita bati bayina engombo zaabwe ezenyogera nashi yazimanyi tuyina obutala mbasi anyway ebitabo professional yo je ekintu kyena kugukamu badda ne music nakuguka naye ngokusingira ddala gundi yange eri mu catering by the way oli mufumbi ndi mufumbi oli mufumbi olinga amira mufumbi ekikwewunyisa naye ng'ofumba ninamu certificate nakoma ndi mufumbi oli mufumbi wa mmere kati wongaba ati nofumba mukama Katonda oyagala ndongo endongo yantwala mind yonna eri ku music nosobola osigala nga ofumba nga bwokuba endongo bantu bangi bakyuka ng'olyagaba naye nze nina diguli mu kino naye kati nkola kino so ndoza nange bwendi wowontwala bwotyo endongo ogisanze otya
endongo sofa obuzibu obusinga okubeera mu ndongo okimanyi SULA. Promotion bannange. Promotion y'amaanyi okuba music ono ogenda mu studio n'omufumba n'avaayo naye n'azitowa mu kutambuza. Si mwangu. Ofumanyi tutandika na muziki ne tumaliza na muziki. Kati soke mpoza ate tugende mu musical break okera tutandikire kayimba ki? Katandike na bwobeera ggwe. Bwobeera ggwe. Bagze ekirungo ngo kiteekamu nze wende okubeera nga ntabulamu engalo. Manyi evuga manyi engalo zokka. Evuga manyi engalo zokka. Yenze Brenda Bale ataliko lubale lavu nina bugule konkelasi ya jule ne bwemba nkutenyweza nyela sizembeya ndiwaka janja nnyo nsinze kujuliana atalina mwagala kuluna kabire nyina it will end tears kukuluma ffe tomboka nebiziza nabijjeko sagala wadde ankoma wobeera gwe gani gogazagaza wobeera gwe wobeera gwe wobeera gwe nga banja bakutunuulira wafuna amata bongo tebakulembesa obuugi luno luziba zaabu tebakusuuza emaali naawe laba ludakirwa nnyomebwa byonna mbirina mami teyankotogera kale nalindirira nga gwe ndyagala omwati tolijula kantu nga ndyawo Brenda Bale ndayidde soke kankwekolezeemu Bambi baby nawe nziniramu wobeera gwe gani gogazagaza wobeera gwe wobeera gwe gani gogazagaza wobeera gwe nga banja bamutunuulira bajja kulumwa emitwe abalogo bakuno n'emimwa gisongole songa tekatandika kati nsanula kati nsomooza abeeyita abalungi beeyagana nsanula mukwano gwa salina matiriyo laba ndikyana kito ulekiwumulo jangu ofuna tulo kimuli ku mmeeza mu nju yalinanga gwe muntu kumaleko obuwulo kukubisa akalu obeera gwe gani gogazagaza obeera gwe obeera gwe obeera gwe Brenda Bale. Very beautiful song from Brenda Bale. Kalungi nnyo bambi. Is it your first song oba? Kali awo wakati. Kali wakati. Wetwagendedde mu musical break. Wabadde otukyali ku bya promotion. Toyina management. Nina management yange kati bagiyita Cool Promotions. Yes. Manager yani? Manager bamuyita Richard. Manager Richard era ye Cool. Ye Cool. Okay. Ekyo kirungi nnyo. Bitambula bitya sofa? Bitambula kati okusinziira nga wembadde lamba ndabanga nina ekyeyongeddeko. Okay, ekyo kirungi nnyo. Abakyala bwe mubeera mu music eyo bingi ebibabulankanya. Omukyala ajja mu music nga alina focus nga gandi kati ntambula nva Kampala nina genda Mbarara. Ni wakati awo alina wabulira either olinza okugira ne wawe ekimujja ku track n'agamba nze nkivuddemu. Either obufumbo ne bujja ne bumujja ku track. Obitambuza otya? Antisinzira.
kati nga ogambye nti oba obufumbo naye kiba kirungi nnyo bw'obanga olina omusajja ng'akutegeera nti oli muyimbi nze ndowooza oba tosobola kufuna woobulira nga woogambye anti aba alina okuba nga ali supportive gy'oli aba alina okubeerawo buli kiseera mpozi gamba nti osobola okubulamu ng'ogamba nti obanga waliwo ekintu ekiba kyenyizeewo tugeze oyinza okutwala nnyo ebirowoozo mu bizinensi neweerabira amaka awo kakati we wali obuzibu awo nti Brenda Bale omwami amusapootinga n'atwala ekintu mu maaso naye ate bwadde waka era ayagala abeere Brenda Bale si bwe tuli bwe tubeera eno tuba Brenda Bale ewaka atobeera era kirala tewambulidde erinnya lya kika erinnya ly'ekika gwani nze Nabbale aha kati eno olina kubeera Brenda Bale bodde waka nobeera Nabbale omukyalo omufumbo naye kati mwe mubitabula waka tusobola kuleetawo bwa selebu sebo oba olina kubeera era ng'oli olina kuba eri baba tebabimanyi bagamba kati olina okukola emirimu gyo kakati bw'obeera ng'oli waka eyo omwami wo muyita ki kanya kyakali sweet komuyita akanya k'omwami wange musajja gwe togala ni omuyita musajja gwe wange muyita mango biswiti biriko abaana bajja mukuliira ojja tege gwe mu mango abaana mango bamunywa bamusokola juice ne bamunywa kati bayinza omukuliira ku makya ku lunch ne bamunywa era aliwo kuliibwa ate tunagamba ki aliwo kuliibwa kiki challenge kizo sizo okusanga mu muziki nazigambye ddala nsinze zisiŋŋana mu promotion ekisinga otumenya oba omaze okutekka n'ogamba nti no oluyimba lwange kangira nfulumya luno lwe lugenda okuddako baproducer ne bazirwisa amanyi nabwo obuzibu yawo wembadde nzijaawo baproducer kizibu kyabwe naddala abanene ffe bagundi batugira nnyo banaye n'otambulira oluyimba ate ng'oba okoze ekintu kyo ng'okibaliridde n'ogamba kagende ndikodinge maleyo sente ze nkole eki oluyimba mubanga weetinya kuba ndifuna ne bw'oba omusasudde n'oba omumazeeyo lwaki bazirwisa olowooza simanyi ndowooza oba engeri gye bali nti buli muyimbi aba agendayo obudde ne buwanvuwako simanyi ate ekisinga okunnuma ye muntu okola program n'agikuwa n'akudisappointinga no akuwadde leero jjangu ku ssaawa 5 ogendayo n'otamusangayo obanga ali bize n'ogaba naye yakwadde program akufudde ng'ekintu omuntu atategeera nayo ebyo bituluma abaproducer beddeko ate okutega ekibatu byebiki omwana olwo nashi okutega ekibatu bagamba abaproducer babasumbwa nnyo ng'abaana abawala mwengammwe you pay the money ate n'ebintu ebirala nga nabyo yabyagala ogenzi wa producer ki mulimu abeewo ekitiibwa mulimu n'abateewo kati nze Bale ngenda wendaba nti nina emirembe era togenda tegerawo kibatu balaye mpozi naawe omuwala oba oyagala ekibatu bakitege kulimba kubanga bwe baba bategize naawe oba oyagala lwaki oba ogwa mu kibatu kye naye gwe genderera ekyakututte nti ngeze ku recordinga music I have my money kati waki oba otega ekibatu naye mbu mulimu ekibatu nga tendese negulira akuba ddabo ekyo bayita ddabo saketi nze nenzija negamba nkwegayiridde producer SULA munange sina kasente munaye naawe ogamba nze nafuniramu wampozaawo gwe kikyoba ogamba mbu waliwo abalinga abalina magiki ng'ayogera bogezi nga bagamba abeeranga mulokole kyankala inokyakala n'obwongo kasita akwata ku mapeesa ati palapata Brenda ng'oggyeko ezo challenges zonna na biki omuziki ogusanze otya kasookedde tuva mu lockdown kuba gwa speed kati banaye kati omuziki gwa speed nange wendaba ndi mu studio netegekera nkola kano nakali era ndowooza ndaba SULA nadde nakakuba obeera gwe nakuwawa wakati ayagala munne kati ndeese nkubira naye ziri zoyogedde saazifuna tewazifuna kusaidi yaffe eri kusimba saazifuna nina nkubira bwobeera gwe waliwo ne kikulabye simanya zoyina music mungi era oyina kugenderako speed eba eriwo
video. So nange video zingenda kukola because by the way sina video nezabamanja video. Landoza kyeki kyansibyemu ko katone emabega. Kuba kati Luyimba bwoba olutambuza olina okufulumya audio ne video kuba zimanyo fira mu audio. Okay, tukyali ku vocals live tulina omukyala Brenda Bale okuva ekyotera kati si weekyotera enoberawa. Ndela ntebero. Vera kwende mbagaga. Ndagi. Mwalonda bulungi. Mwalonda bulungi. Siku wano banasha abe maganjo. Wali eri olinanye ekisaawe. We bigira mbwe biti swego oli nyenyonyi. Manyitero di cheri bisi shirina. Anyway, tugenda into a musical break. Katulabe kayimba kikogero tuwakala. Ngaba wankubira akayimba kanga kapya promoting sawa zino langa nsaba abawagizi mukagale kayimba kalungi ke kapya abali ku Boka TV akayimba kakyali kapya nyako kankubira wakakola just audio social media je kali je kali ku gundi zange platforms je kali ku Facebook YouTube zili mu manya ki kali Brenda Bale Music. Okay, katugere mu kayimba ako tukafune ate tulabe ekiddako. When you came into my life, what you saw my program, I'm in the mood, I'm in the vibe. Onela bizaba chan, yeah. Manya gwabi mala, yo yacho yagala nzasa SULA. Yo gwe bossi wange yegwanye nyola, ndikubechi gwa sambaza. Olina kyoyagala nkubira, baby tontana nawe. Ne bwoba omisinga nkubira nkulambuza ensi n'eggulu, baby. One call away nkubira. One call away. Ne bwoba oyagala kulya, baby. Oba lwaki sikukola, yeah. Ne bwe tulwana tetwekyawa. You know me right, I know you right. Tell ya inza kutawula. Don't deny, I can't deny. Ela tugenda kuchekala. Yeah. Moboli nacho yagala nkubira, baby tontana. Ne wobo misinga nkubira nkulambuza ensi n'eggulu, baby. One call away nkubira, call away. One call away. Ne bobo yagala kulya, baby. Aulenge kamulaga. Kubira. A very beautiful song from Brenda Bale. Kayimba nkubira. Who wrote that song? Obagwe. Akayimba kange sijja. Goke wandikira. Akayimba kange. Owadala munze. Muggwe wekka. Ani gwalogamba kubiri. Ani gwalogamba kubiri. Okoso ogamba mango. Mango. Wezula atya nti oli muwandiisi. Ate nawe kikwewuunyisa kintu kubeera awo n'okirowoozaako n'okiwa obudde weewa obudde sobola okiraba nange nali ndowooza sisobola. Nali waka nga mbeera nsigala waka nga omanyi ne weebowa n'ogamba ne downloadinga gundi okuva ku YouTube n'entandika okuyisaamu obugambo bwange mpola akawandikira omwezi nga mulamba mbeera akalowoozaako. Ate ezasooka ali yaziwandiika? Ezasooka ziri west ezimu nabwandika obulala waliwo Song Boss. Song Boss yakuwandikira. Naye ndowooza omanyi challenges kiki ekyakuleetera ogambe nti kati nange kanneewandikire? Anti nkugambye nali awo nga sina byakukola. Sina byakukola n'engamba naye lwaki kiki ekirala kye balina nze kye sitasobola. Oba Song Boss yali afuuse ekizibu nga sente nyingi n'ogamba naye bannange. Saakirowoozaako we natuuka okuwandiika. Saakirowooza nalaba bulabi nga ndi awo nga naye kampandike. Anyway n'ekyokulala nti oyinza okulowooza omuto oyo gw'oba oyagala omanyi nga tuli nnyo mulaavu abawala oba osobola mangu okulowooza ekintu ky'olya ng'oyagala n'ogamba kati kanyiye kano akayimba okusinziira nga bwendi oba mu vibe gye ndimu osobola owandiika akayimba ng'olina ekikusumbula tekisoboka olina kubeera ng'oli bulungi okyayidwa n'ogamba n'okolawo ak'obusungu oba nga bakukyala n'ogamba kati nga wonaabeera n'ogamba nkyayidwa agamba
nange nsonyiwanga iriniro yaleta akayimba ke okitegeera n'oleetawo ekintu kyoga bintu biba byakulowooza. Kiki kyogamba mu bulamu ndi kino nakikola naye nkyejjusa ekintu kye nejjusa kuva buto paka kati wooli obanze nejjusa kibannange eno kyakumala kulowoozaako kale ekyo tukiveeko muze eki gwe wakola kuva mu buto nga mu butuufu gukyakulemeddemu mpaka nakati nga muze nga mubi nga mulungi sifudde eba mulungi ba mubi nze bannange siri bulungi mu kuwasalinga naye ebintu ebimu omuze eki Mukama Katonda nga gukyannemeddemu oyinza oba olina omuze gw'okulimba oyinza oba olina omuze gw'okuwaayiriza waliwo oli nga ye mulungi nnyo mu kwennyonnyolako mu kuwoza mpozi omuze nga gwakunyiiga onyiiga nyiga mangu ate ndwawo kunyiiguluko kama mpuliranga kikyandiko kati manga akola ky'okunyigulula azina neyokola obutuutu n'enseka azina neyekola obuntu n'opaka lwoseka nodda mu muudu aba akumanyi abo bakumaze amanyi kati edda ffe bamama waffe olwanyiiganga bw'agendako ewaabwe taata alina munona na gomesi ebyedda birabolabo bwe bityo gomesi nga kyekimusanyusa waliwo mbwalinga okunyiga okumunyigulwa ng'olina kujja na mmotoka kona dance abawala abali eyo ndowooza omukyala mulayi mukoleko ku bintu ate lisi muleke kusaba bingi nina ogamba omuntu nze batompetentereza akavitizi batompereza akalaavufo banna just dance kyensiza okujjukira ku kiri ekibuuzo kyo nali nkyali muto nga nsoma kati nga waliwo tukyatusomesanga SST kati nalina ifujjo nga saagala siba pensa lyawano wabika zabanga kiteteeya kirimu omusipi wakati kati epensa zino nze nazijjangako mbu wano wabeerenga obanyo ebyobuto kati ticha oyo najja najja nkuba nti nsibe eki osibe pensa neneesulamu akajja bangu nenkahana ne mugamba liriwo eriri aniko nakola witicha wefula omusawo muganda gwombuuza pesa liryo liriwo nkongwira pesa liryo liriwa nange abasawo abaganda bwava buto era ogwo omuzannyo nagunyumirwanga era twagendanga ozannya emizannyo nga tuteekamu ebya kalica nze mbeera jjajja oba eddoboozi kiryava ligende kigende oba jjajja olonga gwe jjajjaani nze jjajja kalondo jembe lyajja linoonya betuyema nze jjajja gwe bambaza embugo oyinayo akayimba kobayingako kabajjajja kekati ketwayimbanga mbuto jembe kalondoozi jembe ng'olwo jali noonya basikulu njagala mukazi abeera namuvaka maaso mukaaga neyo obuto binyuma sikuli ekintu nakati ngena nekijika esalinga nayina eddalu nga nze ku ssomero bano abaana bye bwesibawo mbu your head prefect wasimanyi waati nze nga nze mbeera wa scouts and guides nze ngera nsiko n'enyiga nange eddalu mu lyawona kati lyawona sure sikulimba atendi Brenda Bale era benasomanga naye bande abagamba Mukama Katonda abaana bajooka nze nga bankazaako erinnya lya Acheno eri ku ssomero lwaki Acheno ati kati waliwo omwana gwe yali abikola gwe nasikira ku ssomero nga abakanyo nga azannya ebyo biki kati nze nange bwe nnali okay kati omwana bwe oli muzaala nga waddalu oli mukola otya omwana siribye eddalu eryange teryali bbi lyali lyakugira ate omanyi bikyuka nnyo naye atama bikyuka nga eno bw'okola ennyo eddalu nga bakubira mama gundi omwana onoono ng'eddaluki kisinzira nga gobeeraawo mu kulasi osuna banno obeeraawo nga okitegeera eryo eddalu ne bakubira awo bakuba naye nze lyange teryali lyakusuna nze gambye nalinga saagala kunkuba saagalira ddala kunkuba anyway nga tumaliriza wagambye olina social media handles fe wano tubeera n'omukisa nti abalabi bahosi bagundi baffe abayimbi baffe tumuwa omukisa ye yennyini tubeera tukiyita kwesabira
abalayi ba Boka TV ne bavaako eno ne bagendako neewe ne basubscribinga ne balikinga ne bafollowinga. Nsaba mu following ku YouTube nkozesa gundi yange eri mu Brenda Bale, searching Brenda Bale Music. Facebook Brenda Bale Music UG, TikTok Brenda Bale 256. Bami mbasaba abalayi ba Boka TV mu following, mu liking, mu subscribing. Buli kimu mukikole bambi mbasaba n'obwewombeefu mumpakire. Ladies and gentlemen, abatula bulungi nnyo, tuli ku Boka TV Vocals Live. We are winding up. Nabagamba at least 13 oba 4 ne biziva ku Boka TV. Sikuvaako to unsubscribe. Wabula bwogendako n'eri no subscribinga. Ate oboyongeddeko ettofaali ddene nnyo ku channel y'omuyimbi ogwo tubeera tuleese. So tubasaba mukole ekintu ekyo bwe kityo bulungi nnyo nga tumaliriza. Just kantu katini nnyo kosobola okugamba mango. Kamu kokka. Mango wange. Kugamba ki? Kwagala nnyo ekyo kyakimanyi. Akimanyi. Kati nkole kye kirala. Kwagala. Era tujja kwenda pozinga tetusukka wale ne tubadde ne Brenda Bale ku Vocals Live. Bagzali ku gita nabagamba musajja mukulu wa bivuga buli kivuga kyomanyi ye yanjigiriza n'okkuba engalo n'enzigo okwera nga nzikubira ku beat. Yazinjigiriza abagala okola vocal training, abagala okola buli kimu kyomanyi nti weewulira oli oyagala okikola kuyimba live, ojja kubeera ng'omwekwata. Nasha ali ku kamera ate ne Mariam naye waali nnyo okubeera mpozi ng'ate ayambako program neera ng'etambula bulungi. Tejubeera kwera kusika wano eno, nze SULA SSENYONGA, mubeere bulungi, mweraba. Boka TV neera.